Bonna bafiiridde mu takisi ekutte omuliro maziga na biwoobe ogenda kubanga obifuna mu maaso awo. Barbie Kyagulanyi naye ate akakasiza rape ye kyamuweddeko dda. Bobi Wine ebundi bujjo byonna ogenda kubanga ate obifuna mu maaso awo. Prima Kadashi Shakira nabyo tebinnaba kuggwa. Ba Miss Uganda nabo ate mbalina mu katambi nga balwanira emmere. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange, kansubire muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe. Mbasaba video eno mugimpere like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell nemesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Nenyongera okusabira mwe mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. BF Suma Herbal Research Clinic bano nno nga bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba obulwadde bwonna gwe bwomanyi obuli ku nsi kuno. So munnange beeyune obakubireko ku nnamba zaabwe ez'essimu weziri awo wamma ofune obulamu obujja. Munnange nkutandise n'ettengetenge oluvannyuma lw'okufuna ddiiru ey'amaanyi ennyo ne zaamuzamu e Dubai. Ate mulowooza olwavuddeyo omwami oba omuyimbi Chris Brown era nga yamuyise dda agenda kujoyininga ku ttuwa ye eya World Tour. Bannange omukisa guno omukama bw'agamba nti onooba teri agamba toobe. Mabegakaawo family yagenda neegezaako okuba ng'eremesa omwana ono kwegamba emikisa gye naye mukama n'agamba tengetenge nkyakwagala. Munnange bye ebintu bya mukama byakola. Bannange masanyu meerere bwe nkongerayo ne Barbie Kyagulanyi muyina mu maaso wano nga ye akakasiza ddala ku kigambo kye nti munnange ye mukyala akyasinze okwagala, ye mukyala akyasinze okugamba okulabirira abantu. Ye njogera ki bannange baddiya ng'akatambi kalina maaso wano nze munveeko kambateereko ate akatambi tweyongereyo kubanga amawulire tulina mangi nnyo nnyini ddala. Seen a finger raised at me. I've never been called names by him. I think I'm the most spoiled wife in this country. And I keep telling my children, even with Bobby, I worry for my children. They will think all marriages are like mine and his. Then they will go with this kind of standard for a wife or a husband, and I am worried they will be disappointed because there are not so many marriages you find that are like ours. It is 1 in a million. Bibadde bigambo bya mukyala Barbie Kyagulanyi Intungo ye munnange nga yeeweerako obujulizi agambye ye mu industry yonna ye mukyala ate akyasinze okwagala. Kati kikirize kigaane ye amaze okyogera nti ye mukyala akyasinze okwagala. Kale omuyimbi Palaso ate munnange naye yakuttemu ddene era nga yatuuse dda e USA asisinkana ne famire ye eno abadde amaze emyaka 10 bweddu munnaye nga tagisinkanangako okukiringamu balyemu bonna azanyemu n'abaana be ne mukyala we mu ngeri emu oba atenda. Ne munnange yasazeewo n'agamba ekimala bino byenje Uganda bye neebuzaabuza bya bwereere. Munnange famire kintu kikulu nnyo era nga wenjogerera ssaawa zino ali USA akiringa n'abaana be. Kale bwe nkongerayo n'omuyimbi era Vivian Tendo munnange olunaku olwaleero nga bawezezza omwaka mulamba ye n'omuhazibandi we oli gwe yayozesa engoye ate n'amufumbisa n'emmere. Omanyi abantu baatokomoka oyo bannange n'emyezi 5 tegigenda kuweera baddiya. Nyongera obbajjukiza olunaku olwaleero omwaka mulamba guweeredde ddala nga bali bombi era nga munnange bw'atyo bw'avuddeyo ne yeebaza omukama ate olw'ebirungi byonna byamukoledde mu guno omwaka gwe bamaze n'omuhazibandi we gwe yafunira ku Facebook. Kale bwe nkongerayo ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga munnange olunaku olwaliro ku Mmande bw'ati ate yayolekeddemu dda eddene okugenda ebundi bujjo. Naye munnange akatambi ngenda kubanga nkabatuuzako mu maaso awo mulabe kati kiki ekiri ku ground. Munnange abantu bo bamwetegekedde dda era nga bamwaniriza mu mizira mu masanyu meera. Akatambi katusooke tukalabe ate tusobole okweyongerayo.
embeera ate munange bwekyo bweri ebundi bujjo era nga ye omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wamma bamulindiridde ddaka leka tusabe ate embeera ebeera ennungi waleme kubeerawo kacyankalano konna. Olunaku olw'enkya ku Lwokubiri genda Ishaka Bushenyi kale bwenkongerayo n'omwami Frank Gashumba munange mulina maaso awo ng'ate ayina message gy'awa abakyala munange gwe wenna ng'omwami yakulekawo munange todda mu kweralikira weekoleko olabike bulungi ate ojja funa omusajja omulungi asinga n'oli eyagenda. Si bigambo byange wabula bigambo bya mwami Frank Gashumba era akatambi katukalaba ate omuwala ndabe essaawa zino omukyala ndabe essaawa zino relationship eziba ziganye don't give up to giving up n'ogamba abasajja bayaaye abasajja mbwa woga nti abasajja mbwa ne kitaawo abeera mbwa boga nti abasajja kasasiro soosayo kitaawo kasasiro. So don't give up ku nsi kuno. Relationship bwegaana gireke move on. Ontegeera ndowooza naye ate abakyala mulina nnyo kino nti abasajja bayaayi n'okwefaako n'okivaako. So continuing nga olabika bulungi kuba ba investor nga bagashumba twagala abantu balabika bulungi. Oba tulabika bulungi muteeka ssente we mulaba. Yes. Twongera namu. Bw'ati ate omwami Frank Gashumba bw'awadde amagezi eri abakyala munange weekoleko toddaawo n'okabira omusajja mbu yandekawo yansuula gwekola kimu kunyirira kulabika bulungi wabula ate onadda mu kweraliikirira ojja kufeedinga ate oluusi obuliro ddala omusajja kale mbwakutwala ibadde ebigambo bya Frank Gashumba kale wetuli bwenkongerayo ne Prima Kadashi Shakira gwe yatuuma Nasozi munange ate ayongedde okulumya emputeetini Shakira banna nga abakazi mubeera n'amannya ge mwetuuma kugamba ku ddakiika eyo buli omu yanoonyezaawo erinnya lyawamu nine nga munange olunaku olwaleero ate Prima Kadashi alabiseeko bw'atyo bwe tweyongerayo ne mukyala Bindeeba munange mulina maaso awo ng'ate naye ayogera ku nsonga za Bruno Betty oluvannyuma lw'okusurprisinga mukyala we ate munange omukyala n'alaga nga ye atabisanyukidde nga omunyiivu omuzibu kati ye yeebuuza mwagala ki bantu mu eddala ekituufu nti omuntu kasaba mukolera surprise n'asanyuka mugenda muyita w'amaalo kati ate ono munnange abadde aguddewo omutindo omupya ate mwamuvumye bubi nnyonyo ye yeebuuza mwagala kiki bantu mmwe omuntu era abakolere ki ekigenda okubatereeza mu layini bannange ye lwaki mbyogera akatambi kalina mu maaso wano katubiraba ate nabyo tusobole wamma okweyongerayo. Hey guys, how are you? I can still talk by the way. Nkyayogera. Naye ekisinza okundeeta wano eno si kyamaanyi nno just njagadde kukolamu violence naye so wamaanyi just nina kyembuuza you guys waliwo video gye nalabye eri kutrendinga ku social media. There is a lady, I'm not going to mention names, but there is a lady, they surprised her and then people complained that she wasn't happy era omusajja tamwagala era bikimu. Kakati neneebuuza ffe munnange batusurprisinga ne tukaaba ne tugweri ne tusambagala ne tuzirika emirundi esatu nga bwe tudde engulu ne batuyiwako amazzi ne mugamba tutijja ne mugamba tulina akajanja ne mugamba tukisusiza ne mugamba bale ne mutuvuma ebivumo ebya buli kala. When I saw this lady, I was like, oh, social media is getting someone with dignity. And twajitanga digi ku ssomero. Omwana omuwala alina digi. Omwana omuwala teyeemazeemu nnyo. Talaze nnyo nti surprise bannange okitegeera. Kuba bannange nze surprise zintabula, zinsuula eri, zinsuula eddala. Kakati munnange omwana omuwala ye yabadde nga surprise tezimusuula ddala okitegeera. But tekitegeeza nti yabadde musanyufu banaye ffena tulina engeri gye tusanyukamu. Mwavumye omwana muwala banaye mwavumye omwana muwala neneebuuza Abanayuganda mwagala ki ekituufu kye tuba tubawa mwagala ki asanyuka ennyo ayina amaalo yeekoza yakisusiza eyasanyuseko ekitono nti ate omusajja tamwagala nti ate era bannange kakati awo njagalira okubuuza nti ba darlings baffe abalungi social media in-laws tukole tutya what are we supposed to do kyemutagenda tuvumira because you people baby girl you represented us well yes mama what representing nze bulungi
n'olulala we bakolera surprise wamma kola bwotyo gwe bwotyo bw'osanyuka kati bw'oba beetuge nange banankolera surprise nga nzirika nga mungiwako amazinga era nziramu nzirika Mukyala Bindeeba oba Rape hina kati akyebuuza abantu ekituufu ddala kye mwagala kuba omuntu kasita bamukolera surprise n'asanyuka nga muwooza nti ayina amaalo kyokka ate ono omukyala Bruno Betty ye lwamukoledde surprise n'ayawukamuko ku bantu abalala n'alabika n'alaga ng'ebintu atabisimye ng'atasanyuse kyokka ate naye mwamusabudde kati ababuuza ekituufu mwagala ki era mugwawa kale wetuli bwetweyongerayo n'amawulire agaliwo era nga munange taxi yasaanyiziddwawo n'abantu baayo bonna ababaddemu ne bajja ne babeera nga emikalo bino nno byabadde ku luguudo lw'Ejjinja oba Busoga munange abantu ababadde munda baagezezzaako okubagala bafulume kyokka ng'ate omuliro gubadde gwatandikidde ku luggi ate ng'oluggi lubadde lulookinge olwa taxi nenga bambi mawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala naye nga katongera okusaba famire z'abagenzi omukama abagumye era munange n'abagenzi nabo abawe ekiwumulo ekyemirembe bwenkongerayo munange ewa mami ne Dowuta era nga sibaala Grace Kani ne Susan Makula munange ate balabiseeku we batyo olunaku olwali era n'ennyongera okutumirako mmwe mwina abaavayo ne musala ekigambo nga mugamba mbu omukyala Susan Makula ate yasibye ebintu bya Grace Kani byonna n'amukasuka ebweru kw'otadde n'omwana we Gurana banange ebintu ebyo tebyali bituufu era nga ye omukyala Susan Makula yagamba nti ye agenda kubeera ne Grace Kani ate paka mukama wali baawulira bwenkongera yeeno munnange wa mukyala munnange ye wenjogera ssaawa zino gaakabaga kumba oluvannyuma lw'omwami ate okumuleka mu nnyumba bannange omukyalo ono abadde alina laavu nnyingi eri omwami we era nga bw'atyo bwe yagenze ku TikTok munnange n'addira ekifaananyi ky'omwami we nga wookiraba ekyo n'addira n'empale ye n'abiteeka we bati mukambira namugamba munnange taata John komawo nze nkyakwagala Katonda esse odaadala ondekedde ani nga wansuubiza ensi n'eggulu ne bannange basajja mmwe Dada n'oleka omukazi akwagala bw'atyo ne yeewaayo n'alabikira mu kamera ng'alaga nti yes nze sifuddeyo ku kiki abantu kye bagenda okwogera ne munnange tata John komawo era nga naffe wano ku Sylvia News Extra tukoola tata John yonna gy'oli munnange ate jangu maama John akyakwetaagira ddala bwe tweyongerayo oba ebyewuunyisa tebiggwa mu nsi era nga ba Constant ba Miss Uganda ate mulowooza tebatandise okulwanira emmere simayina kumanya akatambi nkayina mu maaso awo ate ngenda kubanga nkabatuusaako mu bujjuvu naye nga nyongera obbajjukiza BF Suma Herbal Research Clinic banono nga bajjanjabisa ddagala lya butonde bakubireko ku nnamba yaabwe y'essimu eryawo kubanga bo bajjanjaba buli bulwadde obw'ekika kyonna. Don't know what she did in the morning. Now we need the man to go. Now we are going to watch it. Excuse me, don't walk away from me. Watch it. That you're nice, they don't know what you read. Pauline, I am going to car you. You're going to go back home and you just fight your mother. Your mother. And so, what are you going about? Come down. Wait, come on. Mama, do you need me? I don't want cameras. I'm going to go. Bangobye bannaye. Balabe batunudde bonna bambi. Okay, for that reason, Gift and Pauline are up for elimination. What? No, I'm not joking, Miss Gift. They're up for elimination. Tomorrow, I'll tell you who else is up for elimination. Bye bye. Mama agenze.
tokyagala mbuzi musumba oli kunsesa bintu bingi nze musawo Namaganda Silvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kye bayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya herbal nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde ebiri mutawaana ebya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjaafuta oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulinamu kati nga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaami okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri, mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusa akadala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala, kamuyamba okuyigiriza enkwaso ze nokukyawo. Bannange tulina expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala, kano kayamba okuyigiriza enkwaso ze. Afuna premature ejaculation bwaba tuse mu kisaawe amala mangu, kano kandida oba in harmful bacterias